Tuli ku Bukedde TV program bagita Kanayokyaani njagala okubuuzaako gwe mukwano gwange yona gyosinzira okubanga otulaba FIFI the Queen mukyala Nsubuga nayingiddewo dda okubaatenga nkubuuzaako era nga nkwanjulira omugenyi gwe tulina mu studio zonna olwaleero anja kwongera okwagaliza banaffe abayisiraamu ekisibe kirungi ate mwenna abali Namugongo abagenze abalabidde waka abalamagidde waka nga tosobodde kugendayo nkugamba munnange nawe nsaba Mukama Katonda ate akuddiremu essala zo okusinziira ku ngeri gy'ozisabye era nenkukutira nti singa oba olina omwana oba omuntu we yagenze olaba muna ebuzibyezibye nga tonamuwuliza baako kyokola nga bukyali kubanga ekiwamba abantu kyo kikyagenda mu maaso mu ggwanga ate nga tugamba security erina kutandikira ku ggwe omuntu asookerwako mu nnyumba olunaku olwaleero tuyina omu ku bantu in art industry nene erimu bawannabes erimu abakubi bakerere nga just ye wakerere twamumanyira erimu abaakona nga balyawo tebalivaawo erimu the big ones abayimba abazanya katemba ate tuyinamu session empya lwaki tugiyita mpya kubanga tetwasooka kugirecognize nga tetwasooka giwa time jiwa budde kumanya nti nayo jeri naye somehow abana ne bagamba nti nedda mu Uganda tuyinamu abantu abamanyi okuzina era nga wenjogerera mu studio nako olwaleero tuyina omukwabo abegulidde amanya ate mu ngeri y'okubanga bakozesa talent yaabwe y'okuzina ne baba nga batuusa obubaka sigenda kumwogerera manya kubanga ye ebibye naye ebibuzaabuza biringanga byakkani biringanga bya pastor abalina bakanyama naye buuza mu ggulu ery'olutalo ki Polisi ngo jo nonyeze kuba pastor. Nonyeza kubasumba. Abasumba balina bakanyama ogenda okulaba omusumba kanyama asoka nakufukira kanyama. Oba kitegera. Nabo banonyezeko kuba nebyono bibuzaabuza era biriya otebitegerekeka. Tumuyina mu nyumba lunako olwaleero agamba musiramu njagala kumanya obusiramu bwe bwogera ku kiku talent dini akyagiriko ayina convenience beko alla si bano bagenda okuba emiggo 10 ku nsingo. Ibrah Ati ngambe salamu alaikum oba ngamba salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Otola ya swaumu otola ya sho. Ntola ya swaumu ntola ya dini yange y'Obuyisiraamu ya. Y'Obuyisiraamu. Kati go Muyisiraamu ojjotya mbina ebintu kubanga eddiini y'Obuyisiraamu nga yakweronda. Dini y'Obuyisiraamu tengana kuzina. Atengana mazina because amazina ye talent yange kyensobola okukola nze nganze. Ngoli wanagamba nze nsobola okulima, nze nsobola okuyimba, nze nsobola kuba producer, nze nsobola okuba presenter, so nze amazina gwe mulimu gwange gusobola okunyanguyira. Gwe nalaba nga kujja kunyanguyira. Abantu ne dini y'Obuyisiraamu erina ebintu byenda banga yo tebikiriza mu. I won't even say nyo. Watebikiriza wakati woyingira amazina otandike swag. Taliko kwambala nga abakabi bring mulaba, oyina pini, oyina empeta, osibye enviiri. Oba kyasobola okufuna udhu ng'oli musiraamu baba kyagamba okya nsobolera ddala kuba nze nganze omuyisiraamu sawa zino Katonda engeri gy'atukolamu ndala nnyo okitegeera singa abayisiraamu enviiri zaali tezikula nga tugamba nti zaabwe tezikulira ddala nalibadde sikola ki nga tezimera okitegeera kiri wano n'enviiri eziba zimera oba ziri nti zibimera bakireke eky'enviiri kubanga waliwo gosanga n'ebirevu bwe biti Wone gosanga n'enviiri nga zaagwendo lwansonga yaba teyazirookinga so nze okusiba enviiri bwenti n'okubanga nfaana bwenti tekinzijja ku Allah ekikujjako ddiini kitegeeza olinamu eri engombe ngamba nti ebintu bya Katonda biri wakati wange naye so sina bantu kituufu nnyo. Ibrah gwani era ojja otya mu bintu bino amanya n'eddoboozi mpitibwa Ibrah Buwembo dansa ndi musajja wange akabbiro tetugenda yeyo tetugenda yo tubireke katikiro nagamba okale okisaka ate ky'abaserebu oyingira dance competitions zino ng'omuntu oba nga business wajja mu competition or it was just business toka kasandiko kikola nze okuyingira amazina nayingiramu it's a talent nalina talent yange okuva nga ndi muto naye ng'okutandika okuzina ebya serious natandika 2 nenzija nga nzina mpola 2-5 ne meeting omusajja bamuyita Abrams. Yani oyo. Bamuyita Abrams teacher akulira break dance project Uganda. Okay. Mu meeting Abrams teacher 2-5 nentandika okukola naye 2-6 nkoze na Abrams tukoze buli kimu anjigiriza amazina anjigiriza empisa anjigiriza ebintu bingi ku break dance project Uganda. Okay. So najja mpola nga nkola kinkwasaganya omulimu gwange. Waliwo competition ezajja ne zibeera waawo
nangamba osobola ojja sobola okikola ki ojja sobola okikwasaganya nengenda mu competition yezo nesobola okuziwangula. Bwotyo bwewayingira ekintu Bwotyo nayingira ekintu. Waliwo yawandiise naga FIFI the Queen omwami we bwamaliriza okubuulira bwe yatandika ne bwe yayingira nina ekibuuzo kyange lwaki yeefuula kyewaggula bagamba weewaggula ewammwe wasoma? Nasomako netuukako wentuuse. Mpaka wa? Nasoma netuuka mu senior 1. N'ogaana ku kikugu kibaita okwewaggula kuno? Seewaggula naye embeera gye nalimu because ewaffe family yaffe Cynthia yali bulungi nnyo. Naye gye walimu eyo gye njagala okumanya oba weekwasa? Mukwekwasa nga muze mu kamera? Si kwekwasa. Abamanyi story yange mwenna kyemanyi muli eyo mundaba. Ibrah Buwembo nasomera kuna Kivubo Bru. Naye nga we nali nzijanga ku ssomero nga nyina akaveera k'embeera nakaka black. Akaveera ka black ako mwali mubeera engoye zange ez'okusiibamu. Okitegedde. Engoye zange ez'okusiibamu nga wenvaayo because nze nali nsulanga ku olaba ku Lumu Street noyambuka awo Equity Bank. Equity Bank awo mwaga amadala wansi. We nali nga nsulanga mbeera ne uniform yange mu kaveera n'engoye ezisiibwamu. So kati wenva ku ssomero uniform yange njoza awo mu mwala gwe na Kivubo nenjanika kasiteekala nenjiteka mu kaveera nenjesiba wano. Okitegedde nga nkolera mu wino awo mu Lujja. Awo mu Lujja. Yanga njiza obulamu. Mama wange tata wange baaliyo naye embeera teyali nnungi. Okitegeera. Lwaki wayita oddaka? Lwaki omuntu onalowooza nti weewaggula bwewaguza okuva eka? Seewaggula naye embeera ebiseera ebisinga omuntu okola ekintu takikola because of kyabadde asazeewo kiringa nga saa zino muganda wange Kyutikaye teyakikola because of kyabadde asazeewo naye embeera ebiseera ebisinga ekunyigiriza n'ekuteeka awantu oba. Mama we yali abeera side ki? Mama wange yali abeera Nsambya. Nsambya wano? N'oba ate ng'osula ku Lumu Street? Mama wange mu kubeera Ensambya twali tetulina ssente. Naye nga ayina kubanga ne ssente zampeereranga nga ngenda mu wino awo we batunda emmere. Okitegedde nenkola emirimu nga bampaayo 1500 nga ndyako 10 nesavingako 500 nga kusomerera nga kusomero nze gwe basinganga okugoba. Kusomero nga bangoba nnyo paka we nasanga oyo omusajja bamuyita Abrams Teacher ne mubuulira nangamba wali mu kilasi wali okyali mutongo kyasoma kubanga we nagendera ku street nali mwana muto we nasoma paka mu P4 Abrams ne mu meeting anazizayo okusoma P5 nensoma nanfunira omuzungu kati omuzungu nalaliko okumpeerera omwaka ogwasooka omwaka ogwokubiri nenzija nga nziramu amaanyi omusajja nga bwanjigiriza okusoma ne meeting omwami gwe bayita Kiberu Joseph yali abeera Nsambya Kevin. Kiberu Joseph nanzija ku street nakola ki nanziza ewaka. Kati mukunziza ewaka nensigala nga nenziramu amaanyi awo nensigala nga nkola nnyo. Abrams Kiberu Joseph ne bankwatirako obulamu bwange ne bakola ki ne babutambuza. Mu kubutambuza kyaziza munya amaanyi ne mbawo essuubi olw'okubanga we nawangula competition ne mbawera ddala essuubi. Waba wawangula competition noga sikyazeemu kusoma because if someone was there okuweerera lwaki tewaguma no push. Omuntu oyo yampeerera paka mu P7. Omuntu omukumpeera paka mu P7. Bambi muzungu saategera kyeka yafunamu obuzibu oba yafa oba yakola ki saddamu muwuliza. Okitegedde. So embeera nesigala ng'ekola kyenyiga kati we nawangula sente z'oti steps ezo kinasooka okukola because na omusajja Abrams yali ampadde ku advising ansomesezzaako ansomesezza engeri gyenyina obbiramu n'abantu nensalawo ngende mu kampuni emu nsome okanika essimu era nze so sente z'oti steps we nazifuna n'ogenda okuyiga okukanika amasimu era essimu yange bwefuna ekizibu nkunoonya nayiga okukanika essimu naye ate amazina era ne gasinza okukanika essimu amaanyi okitegedde n'ovaayo saavaayo already kati era mbikola era nyina workshop yange okitegedde kati nkitegedde so ono yabuuza nti weewaggula tekwali kwewaggula onawandise n'agamba FIFI the Queen mbuliza omwana oyo lwaki yadduka mu ssomero kubanga batugamba nti essomero yaddukamu lidduke nga amazina ekitone ky'amazina alaba kyekimusingira kituufu wadduka mu ssomero? Asadduka mu ssomero embeera yagaana bugaanyi ate we nafunira ssente we nali nyina okuddirayo ku ssomero nensalawo nkole ki nkolemu koosi n'okolamu koosi era nsuubira okuddayo okusoma. Bisebe nwagituula n'oyita nayita kakati at least olina wotandikira. Onawandise n'agamba FIFI mbuuliza Buwembo oyo lwaki bakozesa obwana obuto olw'okubanga balina amanya buli muwala gwe muyingiza mu group obwana obuto naddala bambi bwagala okuzina mbu for training mwemaliriza mwebase n'obwana bw'abandi lwaki temulina kisa? Ekyo sikimanyiiko sikirinaako na idea
kati ono yakijja wakiwandiika ate kuba kiraba abaana abandi mubajja kukuzina muwoza nkukwata wano tutereze danse eno nkwata wano tukole kino kumbe bumira bye mwenonyeza era nganze Ibrah Buwembo nyina ekibiina kyange kyenkulira bakiyita Black Scarf erimu abantu 15 bonna nze abakulira era abantu abala ba show zange ku stage mbera ne ba dancer abera banyambako kubanga mbaweereza ekibiina ekyo bakiyita Black Scarf. Nze nakulira mu Breakdance Project Uganda. Breakdance Project Uganda tetukiriza muntu anywa mwenge kubanga sinywa mwenge, sinywa njaga, sinywa sigala, sinywa shisha. Sina kyenywa, okitegeera. Nze nganze omuntu ebyo bintu byensinga okola ki okuvumirira. Okitegeera. Nze byensinga okuvumirira. So sina idea ku ekyo. Sikwesanga ko mwana muto bakuwayiriza bampayiriza ona wandi sinaga FIFI mbuliza Buwembo lwaki tasasula banne bakola nabo ngate watuse kati bambi asobola okubaako kyaba wakakube okweyiya nabo batandikiraawo sente ozeza wekaweka nedda abantu bonabona benkola nabo mbasasula era nyina project empya gye nakoze ne Shiba nakozesa ba dancer na buli dancer namuwadde emitwalo 2 Buwembo ngoyina sente no okuzina kuli mu sente bweziti muri mu sente nga we position inze bulungi we position kubanga Shiba jampa budget yange ya milioni 7 ne mugamba nze njasobola okukolera ekyakabira video ya kabi nnyo muluyimba kyolulupya baluyita mamiyo mamiyo mu abaddemu nze yalukwasaganyirize ya choreography nze buli kimu ne tutunga costume ne tukola ki era luyimba lwa kabi nnyo so ba dancer benakoseza bonna buli muna muwadde emitwalo 2 kati bana bagamba ntusasula abantu bavaawa oba wakola kona kumbera tenaterera sikolanga kona muntu nesimusasula because nze mmanyi kye bayita dancer engeri ja struggling mu okubanga obulamu bwa butereza ona wandi sinagamba lwaki bazina amazina agawemula oba agesitaza nga balina abawala ku stage tova ku Bukedde TV tuli mu program Kanayokyaani tugenda wumulamu katono nnyo tukomewo ate Buwembo atuddiremu ebibuuzo bino kyamuyigiddeko ng'omuntu teyekyawa giving up teyafaayo nti kiki atalina oba teri amumanyi n'atandika ate obulamu bwe tuva ku Bukedde TV program Kanayokyaani tukyagenda maaso